muvubuka gwazungana n'omwana okutawaza gojja kulepinga omwana okoze content akuweddeko okoze kyakali mungi kwata omwana gwe musajja gwe genda okole ekyokubanga mukazi we yafa tokifuulamu opportunity yakwasamya nakuleberezaawo oyo musajja oyo mwana gwe twateeka ku matayani oyo watamya n'ekyana genda okole muvubuka gwoli too much teri muntu agenda kuwanga omwana wa mwaka gumu atuuke mu mwaka 15 ebintu byewekozaakoza buli kaseera okola stanti omwana si wange simanyi bampadde ebbaluwa simanyi DNA simanyi omwana simanyi ati bamutwala oleese obwalawala bambala ebigoye byebimu okoze kyakali banzibye ennyumba yakalu simanyi abantu bajja bakweta mwadda tebalina bakugambirako ebyo ebintu byonna bigenda nakukola nga bakugattizaako bugattiza ffenna tusabiza naye tukola tutekeera ne tukola buno bujja bwosabiriza n'obugattirizaako otuuka n'okola stanti ne zigwayo otuuka n'okola content n'akugwako naddala nga bwakusabiriza bwakuyita mu kusaba omanye ensala za mirundi mingi muvubuka gwe ekyokukuyamba mu bulamu bwekiri ekintu kimu noonya omulimu ogenda okole weesiba ku mwana oyo bajja nakutuuka okugamba nti omwana omwebakako nawidde okola vidiyo yanyiizizza nsiba na minisitule y'abavubuka gy'abaana gyeri oli musajja mukulu omuvubuka bano abayimayima ennyo olina omwana omuto muwala ate obeera naye yekka simanyi wa ministry kukiza okuba n'omwana oyo bw'oba wulira nga tokyalina buyambe mwana mutwale mu gavumenti bamukuyambire onoonye omulimu okole oyina famire yo kwata omwana omutwale mu famire yo muwe basengayo nnyoko bajjajjaawo babaani bwaba bafa bonna funa abantu abakulu booteresa omwana oyo kuba akula navaayo nenjogera kakazi akalina emiswa wano kakafuusa kizibu ku mwana ng'omwana atandise okuyima babeera mu bibaafu bebamu babeera ludda wakakaana kayima omwana yenna omulamu n'abaana baffe abato babateekanga ku musana babayimiriza balabe nga akasolo keegolola balabe nga kalamu omwana aba ne feeling era omwana watayima ku makya oba wateegolola ku makya kantu baba bamanyi omwana mulwadde kino kyakutegeera si kyakuvuma mu buli nsonga munagikwatanga nti gundi ayogedde amazima atuvuma gundi atugambyeko atuvuma omukazi oyo mubi nnyo nnyo togenda kuyiga maybe nga tolina nabasengawo bagenda kubulirira oba bajjajjaawo babakojjaawo abagenda okugamba ebigambo bino nga tolina gyogenda biwulirira teri kigenda kusumulula mu buddu bwa ndowooza bw'olimu nga kugenda kukola osobola n'okugwa mu laavu n'owasa omukazi n'akulemesa omwana oyo weesiba ku mwana tomuwadde bantu balala kubategeera tosobola mwana wa buwala kale otandise ogenda ku live omugamba gwe tawaaza atawaza bwakuba mumazzi eno galinga ali mu busola golinga ayima ojja kulowoozesa abantu ebintu ebikyamu tobeka abasajja nga bakwata abaana baabwe tobeka abasajja abalepinga abaana ab'emyezi n'ab'emyaka 2 n'ogumu n'3 n'4 babeera ku social media mubalaba ku mawulire babeerako bino toyagala kubiwulira era tewalajja bikugamba nze sinoonya buganzi ku TikTok oba kabampaano ba likes saagala abantu bwe banjagalire mu bukyamu oba mu kabampaane ndi muzadda mwe mother anatera n'okufuuka jjajja bw'abaana abamu kuba guda anatera okuzaala kati nze guda bw'ayima nsanyuka era bwe ndabayo kaafumise ye ngamba omuzzukulu kiriya muvubuka gwe genda okole noonya omulimu ogenda okole gwe gwegenda okujja gokka mu buddu bw'endowooza bw'olimu vidiyo gye wakozeyo gamba omwana okutawaaza oli ku live ate obikola intentional obigenderera kuba osabiriza psychologically oyina ensala gy'osabamu psychologically abantu bo gye batalaba tetuganye kusaba si kibi naye omuntu yenna akuwa ayina akuwa oyina oyongere ku kiki ffe mulaba tusabiriza obusende n'olusi tusabiriza tulina ensala gye tusabamu naye bwe bakuwa noyongereka mu ka business ko kuba nenkya togenda kuddayo n'omwezi ogujja ddala negundi omuntu akukoowa wano baakulanga bakadaama basinga okuyamba abantu bwe batandika obbabba n'obbafera tebakyayamba nabo abantu nga bagaggawala mu bakadaama abantu nga baba bakadaama tukubire buloka simanyi nze nkuzimbira ennyumba kukolera bizinesi y'amanda simanyi ey'amafuta simanyi ey'amasanyalaze abaana ne mbabbako ssente kati baayiga kati erigimu nayo yaggwawo aba babbangamu olowooza bali kuki singa tebeetegekera bandikoze kino okusaba bwe kuli muvubuka gw'ekigenda okukutasa kiri kimu noonya omulimu ogenda okole gwe sikuzzaako olugalo nkootinga bulungi oli wadde mba kunchalenyinga nga bw'oyagala oba okuntwala nga bw'oyagala oba okulowooza nti nkuvumye bati Bible tugamba bwera ku mazima n'ogaberako ebiseera ebisinga nze mbeera ku mazima tewali nsonga ennyimiriza mu kabampaane nze sikolagana na kyakaali nze sinoonya buganzi nina obuganzi okuva eri Katonda eyantonda amanyi Bible yogera mu Yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutula mama wo gy'obeere nabbi w'amawanga Katonda ffenna atumanyi
abantu abali ku nsi Katonda alina reason lwaki tukyaliwo n'abavaako ayina ensonga lwaki bavaako buli muntu alina ekigero kye n'ebyenfuna ye kyova abamu balwana nnyo bannaabwe ne batasobola kubatuuka n'entalo mu famire mwe ziri teri kyabulabe mu famire nga kugaggawala era temunenyanga abantu batayagala baganda babwe mu mafamire n'abazadde be mwebali ng'omuzadde tayagala mwana bagaggawale nga gwe yayagala agaggawale si yagaggawadde oza lwaki bataata balonda abasika ne bamama baba n'abaana be basinga okwagala nga mali era oli amukoleza n'amuddiza bw'obwo butonde era abayagala ate nno munnaye kyannaku ebiseera ebisinga eby'abaana byabeera bagala nnyo bibeera bimaawobe weegendereze bibasala biba bimaawobe bimawuuziwuuzi bibaana bibasala omwana gwe bate tolinamu ssuubi w'otasuubiramu kantu najja nga wanjawulo nnyo nze ndaba wano famire ya Kyagulanyi ng'emuwaana ne neebuuza bamuwaana baagala abeere pulezidenti nga baamugaana okusikira kitaabe nakatolumbe lwa muzeeyi Ssentamu tebalwabyanga baamugaana okubeera omusika mu famire twaliyo yali akyali mukwano gwange twalwana n'olwo olutalo kato tufe era ne luwunzika nga famire emugaanya okubeera omusika wa kitaabwe just omusika wa kitaabwe kati baagala asikira eggwanga ddamba era bajja ne beewaana ne olabanga bawanika amannyo bulaza waffe kati olabamulaba bulaza naye tebamulaba era reason ze baawa bagamba munyi wanjaga tasobola kusikira kitaabwe ezo story muzijjukira tetwagala kwogera oli ataava eyavuma agambe nti ono alimba haga munyi wanjaga talina buvunaanyizibwa tasobola kusikira tata waffe si musabi bwe bityo bebaawa naye nga reason yasinga yakunywanjaga family just one family nemugaana kati mwagala muwa ggwanga ali ggwanga loli mwaba mu trust so abaana be mutala mu mugasa abo maybe sometimes bababeera ate n'amakulu mu kika oba mu families nyingi nnyo ezirina entalo abantu njagala mbabuulire wano mu bulamu entalo ezitalwanika mu bulamu obwo entalo zatasobola kuwalana muwangula olutalo lwa famire era nze nsaasira mirembe kyayitamu nze manyi mirembe kyayitamu nolaba biganda bebe ebisajja ebikulu ebyambulukuka amatama ngolaba byekubya ensimbu byekubya yakambu muko ne bitasaana kutunulya bulumi bwo nga byazimbuluka kusinga mandaazi oyinza ogabafuwa mbifuwe mukka kubanga yagaggawala kati alaba bebalina okuba abagagga ono yagaggawala atya buli mugagga mu kika ekyakirina ffe tetwali baana mu famire naye kati bakyasobola kuzika nga tetunnatuuka ate era abatatwagala bangi nnyo era abalaba yaisupposed okuba ne byoyina abamu bakulu baffe batuyita ate baaba mu kika bwofuna ssente gwobeera baaba nalabanga kiri ekisajja kimakanika nga kiyita mirembe baaba kyakavaayo kati ogamba munze mukulu we bulijjo olina kyokwogera nga mugamba mirembe mukadde anyway osaagala gendayo nnyo naye njagala kulaga entalo zotalina kulwana mu bulamu olutalo lwa famire luzibu nnyo bw'oluwangulanga omanyanga nti Katonda we munene nnyo bw'obeera mugagga obeera mubi nnyo goba wabaloga buli kyobawa kibeera kitono nnyo baba baagala emmotoka olina kwevuga nga tebanneevuga buli lugwe lw'oyambala bo tewabaleetedde linnya ku nnyonyi emizimu gyabwe bawagisiba gyonna nga gw'olinnyo ennyonyi bw'osubula bizinesi neekola ne gw'olese mu bizinesi teri kimenyanga kweta muganda we okole naye mu bizinesi oh my god ogenda mulopawa ne bwakubba muganda we bwakubba nga ye mwavu mu kyalo gwe omugagga tolina kulopa kubanga gwabeera omubinyo bonna babeera ku sayidi ya mwavu kubanga oli omwavu yabeera ne baavu banna bamuwolereza nti abagagga muli batono atalopangako mu kika bino tobimanyi naye nze mbikugamba kubanga mbimanyi mu kika tolilopanga gwe mugagga n'osinga omusanga ate buli mugagga alina ennaku eyo mubaana bamukubona kusirika temumanyi lutalo lwa famire olutalo lwa tribes totakulanga olutalo lwa tribes ojjako era ku makya ovuma omunankole ofumbirwa abanankole ojjako era ovuma omusoga omwana waazaale mu basoga ojjako era ovuma omunalwanda okeere ku makya nga omukazi gwe gombi ye munyarwanda yali osobola nokyogenda nga tomanyi nti yakufumbira emmere ewaka okeere ovuma abaganda nga bebakusembeza ly'ettaka lyoliko gagamba ogenda okuwunzika the end of the day ogenda okuwunzika nga buli tribe gy'ovuma ekwetoolodde mu buli sector maybe ye bosi wo esecondary gy'olya emmere mbozi nga nkawoteri kokolako olyamu ka muganda yamanyi okufumba baka munankolo baka munyarwanda ogenda okwetoolola nga boyina okugjako omuceere basoga ogende mu judgment nga basoga ngoto oyina emisango wetoolole nga badoctor specialist basoga oba bavumaavuma dda kwegamba nti olutalo lwa tribes omakinga nga swa nga tolwetabangamu teweyawulako tolwana olutalo lwa tribes olutalo olulala tribes ge mawanga olutalo lw'amadiini tokolanga era n'olwana amadiini g'abantu era omaliriza bubi wano twalina omusajja gwe bayita Sekamuzaata yali ayogera yali w'amaanyi empologoma y'obusiraamu mwamulabako ng'ayingira amadiini gonna yayingiranga buli wantu Sekanuhu Muzaata bate teyavuma ku madiini g'abantu bano abaagala okwogera kati abaagala okumulipulesinga balwana kubeera Muzaata
naye tebamanya Muzaata kyamufula w'amaanyi yavumiriranga ebikola ebyo byonna ne mu gavumenti ne muki naye teyayingiranga tribe na madiini g'abantu kuba yali akimanyi nti waliwo entalo zotasobola kuwangula nze nalabako wano Irulamani yafunako obuzagenda n'akola ekyambalo ky'abakatuli kimbwa alonkinga kata kimutte kata kimukutulemu ebitundu ebi mu bujjukiro babyakolako yayambalanga bafaaza abo abapatiri baba baani mbwa alonkinga concert alla bamutwala ku papa paawo ebimu ate abantu babimalireyo nga temutegedderwa kuba nti ekiruma abantu batukoseza mu public ne batunoonya mu silent okutwetondera n'okwegayirira ebintu bingi nnyo wano ajja mu public ne yeekazakaza naye bwadda yekka obwomu awulira abo kizitowa bw'abeereyo nga yeetonda awulira abo kizitowa so omuganda agamba nti lubaala embeera osobola okwewala ebimu naddala abavubuka abakyali abato n'otakola nsobi ffe ze tukoze n'otakola nsobi zikutolako bantu n'osobola okwekumira mu position kuba wona okola edduuka n'oba otunda adiwe n'oba otunda ki buli tribe egenda kugulako omukatuliki omukristaayo n'omusiraamu bonna bagenda kugulako okujjako ng'omanyi nti obulamu bwo bwaliizi bukomaawo tolina na future ng'omanyi nti ogenda komaawo abantu abamuvumirira kino nga kyekivaamu ssente zikuletera wano kyoyagala so obulamu bwe butewala lujegere ebiseera ebisinga nze mbeera ku mazima tewali nsonga ennyimiriza mu kabampaani nze sikolagana na kyakaali nze sinoonya buganzi nina obuganzi okuva eri Katonda eyantonda amanyi Bayibuli eyogera mu Yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya ne nkuteekateeka mutwe wa maama wo gy'obeere nabbi w'amawanga Katonda ffenna atumanyi abantu abali ku nsi Katonda alina reason lwaki tukyaliwo n'abavaako alina ensonga lwaki bavaako buli muntu alina ekigero kye n'ebyenfuna ye kyova olaba abamu balwana nnyo bannaabwe ne batasobola kubatuuka n'entalo mu famire mwe ziri teri kyabulabe mu famire nga kugaggawala era temunenyanga abantu batayagala baganda babwe mu mafamire n'abazadde be mwebali ng'omuzadde tayagala mwana bagaggawale nga gwe yali ayagala agaggawale si yagaggawadde oza lwaki bataata balonda abasika ne bamama baba n'abaana be basinga okwagala nga mali era oli amukoleza n'amuddiza bwobwo butonde era abayagala ate nno munnaye kyannaku ebiseera ebisinga eby'abaana byabeera bagala nnyo bibeera bimaawobe weegendereze bibasala biba bimaawobe bimawuuziwuuzi bibaana bibasala omwana gwoba tetolinamu ssuubi gw'otasuubiramu kantu najja nga wanjawulo nnyo nze ndaba wano famire ya Kyagulanyi ng'emuwaana ne neebuuza bamuwaana baagala abeere pulezidenti nga baamugaana okusikira kitaabwe nakatolumbe lwa Sentamu tebalwabyanga baamugaana okubeera omusika mu famire twaliyo yali akyali mukwano gwange twalwana nno olw'olutalo kato tufe era ne luwunzika nga famire emugaanye okubeera omusika wa kitaabwe just omusika wa kitaabwe kati baagala asikira eggwanga ddamba era bajja ne beewaana ne olabanga bawanika amannyo bulaza waffe kati olabamulaba bulaza naye tebamulamu era reason ze baawa bagamba munyiwanjaga tasobola kusikira kitaabwe ezo story muzijjukira tetwagala kwogera oli ataava eyavuma agambe nti ono alimba haga munyiwanjaga talina buvunaanyizibwa tasobola kusikira taata waffe si musabi bwe bityo baawa naye nga reason yasinga yakunywanjaga family just one family nemugaana kati mwagalamu wa ggwanga era ggwanga loli mulabamu trust so abaana be mutalamu mugasa abo maybe sometimes babeera ate n'amakulu mu kika oba mu families nyingi nnyo zirina entalo abantu njagala mbabuulire wano mu bulamu entalo ezitalwanika mu bulamu obwo entalo zatasobola kulwana n'omuwangula olutalo lwa famire era nze nsaasira mirembe kyayitamu nze manyi mirembe kyayitamu n'olaba biganda bebyo ebisajja ebikulu ebyambulukuka amatama ng'olaba byekubya ensimbu byekubya yakambu muko ne bitasaana kutunuulya bulumi bwo nga buzimbuluku singa mandaazi oyinza ogabafuwamu bifuwe mukka kubanga yagaggawala kati alaba be balina okuba abagagga ono yagaggawala atya buli mugagga mu kika ekyakirina ffe tetwali baana mu famire naye kati bakyasobola kuzika nga tetunnatuuka ate alaba tatwagala bangi nnyo era abalaba yayi supposed okuba ne byoyina abamu bakulu baffe batuyita ate baaba mu kika bw'ofuna ssente gobeera baaba nalaba nga kiri ekisajja kimakanika nga kiyita mirembe baaba kyakavaayo kati ogamba munze mukulu we bulijjo olina kyokwogera nga mugamba mirembe mukadde naye njagala kukulaga entalo zotalina kulwana mu bulamu olutalo lwa famire luzibu nnyo bw'oluwangulanga omanyanga nti Katonda we munene nnyo bw'obeera mugagga obeera mubi nnyo goba wabaloga buli kyobawa kibeera kitono nnyo baba baagala emmotoka olina kwevuga nga tebanneevuga buli lugwe lw'oyambala bo tewabaleetedde linnya ku nnyonyi emizimu gyabwe bawagisiba gyonna nga gw'olinnyo ennyonyi bw'osuubula bizinesi neekola ne gw'olese mu bizinesi teri kimenyanga kweta muganda we okole naye mu bizinesi oh my god ogenda mulopawa ne bwakubba muganda we bwakubba nga ye mwavu mu kyalo gw'omugagga tolina kulopa kubanga gwabeera omubi nnyo bonna babeera ku sayidi ya mwavu kubanga oli omwavu yabeera ne baavu banna bamuwolereza nti abagagga muli batono atalopangako mu kika bino tobimanyi naye nze mbikugamba kubanga mbimanyi
mu kikatoliro pa no singo musanga atabuli mugaga ino nnaku eyo natunulidde abasajja abakulu abakaddiye abakabo buziga bw'ekirogo abalogo bannakinkuba n'abalemwa nga nabo beremererwa nga beekabya omusajja Kafeero yayimba oluyimba lugamba nti sempala nswadde gye ndiye weeno sikyetegeera nze ensanda z'amaanyi sandibadde nze atandabani oyo ngafaanana essanga ensi yina ekyuka mbala emirembe gino madala y'enseno kuba buli ekibeera n'okusooka kyonna kifuna we kikoma gibadde emirembe nno egibulina okusanyuka olimba lulina paati egamba nti twakola ensimbi bannange twabaza ensimbi laba bwe tubulwa entegeka kyokka sitaani w'amaanyi njagala nkaddemu okawulire lwaki mbadde nkugamba oluyimba olubaluta Sempala agamba bw'ati nti twakola ensimbi bannange twabaza emaali laba bwe tubulwa entegeka kyokka sitaani w'amaanyi njagala oddemu kakooti nga akantu ako omusajja basudde n'ayimba ennimiro y'okubuganga abasajja bano bulamu bwabwe bonna era Kafeero yagenda okuyimba ekigambo bambalese bowulira balinga bayimbi abo nga beeyitamu abasajja balinga bakatonda. First of all njagala okubuuza ani yabagamba nti Muzeeyi Ssebbatta yaleta okuyimba mu ggwanga Uganda? Bwe muba muyina embala yammwe gye mwagala okubala abalamu okubba Muzeeyi Museveni oba okulaba sale musale mwogera amazima muleme kwekwasa Kenzo talina mistake gye yakoze oba gye yayogedde nammwe kennyini muvaali ne mugenda mu public ne mugamba ti amabanja gabali mbulago amabanja ge mwogera ga myaka na myaka gagatagwani yagabaliisa bwe muba mwalimu amaanyi nga mwagatwagambe nti muli bagaggera muli b'amaanyi mwe lwaki mweyogerako nti mulina amabanja mwenna mubadde nga abaafa mwakola nnyo mwakolera kweroga mwabeeranga mu masawo 24 hours sebayo nakatoyina essabo osawula wano omusajja gwe bayita DJ Kikofiira sirimwerabira yabayimirirawo yali akulira akadongo kamu n'abajjanja bamuyina endwadde enkulu mulina ebirwadde basajja mmwe temwagala mazima temwagala gawulira gegana tewala genda gabagamba abo babateekamu abo bapikaapika oba muloza bajja batuse wasale musale ne sale yabeetamwa talina kyatabakoodedde talina mabanja gatasasudde njagala kuddiramu atantegedde njagala ompulire bulungi njagala okugamba ekigambo kino Eddie Kenzo Musuuza President of the Federation mu statement gye yayogedde temulimu eranegi okujjako ng'entegerayo ntono ng'oyina obujja n'obukyayi tuyina wana abantu ekintu ekimu ekiri ku mirembe kati kyekyokulowooza nti abaana abato bakoze nnyo ne bagaggawala ne mulowooza n'otunulira omwana nga buli kyalina kubeera kikyo. That is wrong. Bw'otunulira abantu abeegulumize mu kagurupu okukuba mirembe bonna balina bu business bano abakazi abakulu abatalina na basajja abaadiba beegulumize bakube emirembe balanyise emirembe ye twantegedde nti temumwagala abalambadde mu pretendinga mwagala obba waamu owulira mwenna mwadibaadibadde mulimu kubanoonya mwenna mwekoze ebyowolo bibagudde njagala mumuwe akasolo omulenzi oyo akazine mumuweeko mukiwa bulungi mugende mumuwe emirembe tajja kudda talidda ate Katonda bonganda agamba nti erekwanga neetonya mubadde mujja kwa mirembe obutwa mmwe abakazi abakulu abaali mu kukola businesses n'okwebereramu n'abakoze business obukulu abatasobola kulaga basajja babwe mu public mwe bababa mwe nga tembalaga mu public mwe mukakala aveno okubeerawo bababa mwe baliwa wano tulinawo laavu ya Kansiime Serebu Munamba omuwala comedian ali ku social media ayogera nga ya breaking soon omuvuka yagwa mu laavu naye wasa naye kola ki era kanzi nako kamutamentinga nga ngwala wa mirembe yamukola tewali no mwayogera ku stereo nenga Kansiime muzanyi wa amaanyi muwala wa amaanyi wano mu ggwanga lwaki mufiira ku mirembe kubanga mu busubuzi mulaba akaana akato kajja ne kabateekako level kati muwulira mufa mubaddeyo nga mufa naye nga temwena mumukyabiza mwaleta luli pastor lw'omusana nga mwagala mulwanya entalo zammwe nga mwagala okulonkinga akabondo k'abavumi era nga musuubuza entalo endala nakino kimawobe kino kisuspect gwe mukazi gwe iwe suspect dead suspect tolina kyogamba bantu you are life failure gwe bamba bolo yenge oli life failure totally dead tolina kyogamba bantu you were suspect criminal watukako neruzira lwa mumwa omukazi omukulu yagenda ruzira lw'omumwa emyaka gyo oyina kubanga olabirira bijja bye wammwe kubanga family yamwe wonna muli ba life failure even your mother tantumye mama wo talina na kiddako
ngabaso nala musonde transport batwala ko mutwale na uli awo yasamira ku mirembe mwakola akakundiri akavuma mirembe nemeta pasalo musadanga mefula service number topic yali ku mirembe you were sire mawazani sire you were sire muri basiru taimuzi 100 and 100 and 100 muri basiru mawazani obusiru siru service yonna mu kifo kyokwesabira muwona ebizibu n'okusiyaga abantu bemusiyaga toko mwagimala ku mirembe ngane koti yasegaze mpeta nayo chaimi anoga nti mukazi wange tosobola kuwangula mukazi ajali yawangula atya yawangula mukazi kuba yali ku mazima no mukazi agenda kuwangula nga ali ku mazima buli muntu abaira ku mazima wangulya mu mazima wavao no wabakasuku message enfu omulamuzi agana okwogera ku bintu ebadde mu koti no vao no gamba bakasuku ndi baganye mirembe okuyimirira ko wali okakasa mirembe bamugana waawo osukakasa mirembe bamugana waawo oba tomugamba je fe twamugana okujjawo fe twagala kuwaamu kwato ina kuchiddako bakutuma batukana okukubuuza nasasulawo no gamba ebyange ntande ya mayine bayita ntande bamubuuza mu koti ntande yajja bamubuuza batandale nagamba nti mirembe yasasula from day one bakutuma account kwa do banking sent before onatandika business timakusaba buli kintu yesterday mirembe yabadde zeego abadde luddawa tomanyi na policy za koto leo yasamiro cha yasamiridde owulira bulungi nnyo abakuwagati bakuwe ku magezi agategeera wadde mwenna muli basirusu naye mwekake mutegeere lama mu mwenna basinga okutegeera owulira bwe batumya waleta fake daddy data wala mweta kola kyo omufere njagala bazzaako emabega ono omusajja yasooka kulwana kwawula mirembe n'abantu bonna omusajja ono mirembe wasambira akasigirwe mugamba aleta ebintu ebirala byonna byonna batayita bintu birala yaleeta abantu nti basabire famire ye basabira makaga bwe nagenda naleta mama wa mirembe namujja mu kyalo naleta baganda ba mirembe naleta bafathers ab'ebicupuli bapasta b'ebicupuli mbasabira famire mbu balina obutakanya nga mirembe yakazada yakamadda nga akaziraza dda mirembe asana mu kisenge yekka nga mirembe yasirika nagamba tubeere mu business tukole ebyo tubireke funa omukazi nja kusupportinga ngera kazina kagende kazina n'amataka ebbali kakati bwagenda njagala okulaga abantu ebintu bino lwaki leero nze nabyo mulaba ebintu bino era bino ebintu bibisa nnyo abantu ebintu bino bigula mu China town ayagala genda bibeeramu omusonko bungi nnyo bibeeramu ebintu bingi bino ebintu bino byolaba bino mubiraba kati bino ebintu biringa olaba ze bayitanga ensibika abantu bateeka mu nviiri abantu bakulaminga ebintu bino nti ddogo gano masongo gabeera mu nnyanja zire ez'abazungu kati bano abagazigezi abayita abasawo abaganda ne babikosa nti ddogo era ne bakwata abantu mu mind babakwata mu mind psychologically babakwata mu mind baro wesanti no ddogo mu China town nagenda yo bintu nga babitunda n'ebisonko ebirala binene ne bebito biringa decoration nawe osologana no bigulayo akasajja ko kagula ebintu bino ne kamenya nyumba ya ekisenge kya mirembe ne kabiteeka mu kitanda kya mirembe wansi bwe kabiteekayo kaita bafaza mbo basabe ne mama wa mirembe kama ese ne baganda ba mirembe nga kagamba mugende mu kitanda kya mirembe mulimu eddogo mujje kekabi makulayo okumanya kasiru kabijayo nga bichina mu kavera akavera ka China town nga kaliko ne sitika mulabe eddogo nga kabiyuzawo kaswasanga kabiyuzawo nga kati mama wa mirembe nga mumanyi nti abakazi abakulu abakatuliki nga bagamba eddogo lino ono mukwano gwe mami apeho mu ekaya yingira mu nyumba ekaya alireetamu ye yalirese yagenda mu kisenge kyemulaba oyo mukazi mumwawule ku mirembe mulogo era amuloga ono kakagalo mungo bake mikwano jonna kyeva mulaba Gloria tebayogeranga tebalina bwogerero abasubi kwin tebalina bwogerero nga namirembe tabagamba okuleka abaliwo emami apeho mu kubanga yamunonanga nga bayuza guveera ne video nsobolo jiwawa ngunga bafaza basaba nnyonnyo simanyanga bakibaita nabaloko tebaita bafaza kwolo mirembe nga bagamba bannange omuntu gwe mulikonze mu manyinge eddogo lyavudde weryo ngani yabirese ono musajja yataddeyo ebintu kati mama wenga agenda n'ekyo omwana wange bamuloga bannange bamuloga era ye mind ye manyi nti mirembe bamuloga owulira omusajja oyo bwe yali ku kooti bamugamba omusajja bwe bali bagenda ku kooti yasooka kusaba bogende ba mirembe baleme genda mu kooti akkirize nti akkiriza n'abagamba tugende mu famire tutuule nga ne bakkiriza kola olunaku omusajja oyo ne bagamba bakeere mu kyalo ye yakeera mu kooti kumakya bano yabatadde mu diversion bagenda mu kyalo kakeera mu kooti kumakya bano bakanoonya tebakala bakuba tuuse mu kyalo tekaliiyo beebuuza akantu kali ludda kooti babakubira nti muliwa ono ngaali wano nga katuuse mu kooti bwe kaleega engulugulu ezo empanvu bwe kakubaganya obulevu obwo buwanvu obwoya ku matama
nga muna muzatandika nga nabo bano nga bavuga nga badduka nga batuka kibali basinga n'okwagala nga bagamba mutandika okugenda nga basumula ke kaso kusumula kakati nabadde nsaba mu mukisa mpa mukisanjo gene mukyala wange omulamuzi namugamba mukyala woki mukyala waliwa namugamba okuva n'olwawe n'empeta girete wano ntabangako mukazi wo era kasajja gwe njagala okutegeeza gwe mutembe yiwe bibajje mine betabangako mukazi odalamu nakukyogera mba ntaba badde wakwalunja tani ngowoza tosobola kuwangula mukazi gwe obere goswa naye kubanga bagamba nti obyayogera bitufu lekera okusinkinga sympathy mu bantu je kina gwera kyekino kyenkugamba nti singa kote negamba mirembe asigala awo ogenda gamba ki abantu ogenda kubagamba ki wajulira ntale najja ntale yayogera ki ntale bamubuuza buli kintu olina na risiti neji ntale bamubuuza risiti nga mirembe zonna yazina ntale nayogera nti mirembe yasasula awo n'abakozi yabasasula n'ababo yabadde basasula sibo yayogera ekyo kisa kyekyo wali ozunga nakyo kifeke fala tebakigoba ekyo ki Ivan kyozunga nakyo nti kimane yakyo tebakiganira bweru kuyingira kati byogera byo wabana abantu ndi twasayininze divorce twakoze wetu titu divorce bakisayininga mu hearing emu ne hearing entufu teneba kutandika naye wavayo no abantu amawuli amafumbo bakobe mirembe bakole batya bagame bannange musirusiru gwe ojja kuwunzika ngo busirusiru bukweti danto yagala kakasa tukimanyi wegumya wano mbantu n'ababagala obebakeko naye bodde eri bakuwaseeko bakuwulire tebalina busolo bakuwaseeko oli available ndaba kyabulako tabalewo bazunga buzunzi banoonya amasanyalaze mirembe yaliko amasanyalaze bwe mutamogerako temutulendinga muyita muti okusaba kulamba service namba ne mudda ku mirembe Pasalo Musana yabakuba psychological bate wategeera kankubulire era mwenna mwasaswala ngaye mwaliwo yayimuka n'abagamba tebakyawa mugaggo kuleka ng'oliko emmandwa era oliko emmandwa n'abagamba omugagga ne mu family tebamukyawa anakyawa omugagga yababala mwenna mweyogeza nga ne mweginisa abanagenda okulaba nga beesooka nze nesoseye ama pastor nesosoyo simanyi bodyguard wo simanyi akubiye mabega simanyi omuyambi wa pastor wange mwenna muli ku muyimo obusolo bwabadi bakodda bwabagaga n'obagaga mugende mumuweko omusajja oyo waali n'olusolo alina luwanvu sirukomole mugenda mumuweeko nalabyo nagamba nze nagatta abalongo mbusimanyi nga njagala bamuzaalamu nze nga mwagala konna kampi kalinga amazi kalinga eminandi ajabbi bwebwe obukudumi bwabeeramu in fact gwe alina choice ya buntu bumpi obwo bukunemme obwo bukerenge sireboza bamirembe ba Uganda ni Haiti mulekera osirwa lya kubanunga manyi tebajja bogerako tuyina bino ebikaze ebikulu ebyakola business nezikona byagala amasanyalaze bwe kaseera ebira birinda birabe social media yekubiddewa eri side ki kisoka na kiyimirira eno mu kifu kyefule kinonyeyo sympathy ne kimala ne kidduka eno wonna kinonyayo obuganzi mu munonya views tukimanyi mwalemwa emyaka gyamwe mirembe muzukuze mu appreciating holi muzukuru wammwe walono lwatajja mu filter bamulagako nga tali mu filter bandange mwawasa obusajja obukunemme obukerege kalika wasana wandali kubanga kagwira na naina amatama nga mubumbulu kusoyinzo gamba kyokero kya amanda banange kikazi yakiba kimanga nga simayirwa kikibi kirina ebirwadde bikasa kibera kiyiwa kyekiyiwa nkumunye simanyi sikosero mizo kiyiwa kinataka n'omwana amabere matu tonna wona nyuma ekyatoba nayo erimwe ekyagaze oli ku mirembe gwatamba nebibadda byonna nga birabika wabweru oli agala okupromotingirako ka project akagaana okukola yera alaga abantu nti kakola ddi kalimu abalwadde bameka bembuta bakalimu kubanga temumanyi promotion muzagala zifuna ku bantu mukuletinga olutalo bogere ku project bwammwe mukuletinga embeera babogere ku project wawasa kasada katusana kwogera mu bantu kona katambulanga akalwala endwadde etawona kona kalinga kalina coccidiosis bekambala obusuti ne bukunukira n'olowooza nti bategeera wali kadama busende wajja mukadama no wasamwa kasajja kalina kiddako zakasana wanga kayambula ku TikTok ne manya kano ka upcoming kamachaka upcoming ka social media wajja no bwana obukuru obukerege bagana no kuzako omusajja ajja namwe bakakona babuzalemu tungata tuwanga ku bad story ya bwana sad story ya bwana je wabuzala mwino obusajja obwina nendali obutanyuma kwa bonna bulingo bugologosi namwe mogera mbantu mugateko no tuba muwadde twawe nyongeza musobole kukutiriza ndamuli bakuru obusolo bwabagazi wadda olokwa mwa basosajja muteka matamu ne mukomandinga ne mufuga abakaza bebbeisi babeera mirembe sente zakola nko etazijja mu ebyo obudde bulungi omukaza webbeyi takka bbeyi tosira mirembe agenda ku kabbeyi bwana wakagala jagenda mba MPs ba minister ba ebani eyo
Taja kuda mumbe binkumunyibe kunemme. Ate kumanate wali agenda kusula mirembe kubanga kumata kulika ina manyi ga Katonda kubate wali yamukola. Yerandiza yekka bagenda okusigala nga standings. Ekikazi kiina agamwa bannange kibi kirina amanyuma ono yakyambaza paadi yonnanga ekunkumuka ebibadanga baagala kulangirako kifo mbwe kifo kitereza oyambaza ota nakabere white nakawale kyatesiba wadde akaleesu nakunkumuka ebitako omuntu ogenda okuzaala n'amatako ne gaawukana mwe mumanyi bayita okuzaala omwana akusimba busimba kulongoosa amatako ne gaawukana ku magumba enyama ebeera sense buseti n'ogiteeka mu mpale ya white komanyoko kumama yako wano bakalaga nga tekali mu firuta kali nga jjajja wa oba kakano mumanyi buno omukazi ono yagaba ettaka yani eyagamba mbu agaba ettaka la sirimu bannange muwebaza omuntu yakola firuta nalaba olukazi nga lulinga empale ya gisitwing mumanyi empale enkadde mumanyi empale y'omukadde nalaba olukazi bannange olukazi nakoma mwogerako kolo naye nalusankode wa honorable Nsereko manyi lwekwanira abasajja nalusange wa honorable Nsereko nga lumweginisisako binenga luno olukazi siro no wenda oluno owebyalaani nganda balo luna amannyo omanyize sibagamba siwe masanga mbagamba nga lukulu oluno oluntu lukulu mululabiraawo kati Katonda nalusoda nalolesa omwana apama bwa yavula bwa yagala omukwata mu kabera bwe bali mu kayumba bwa walampa budala buno bwo oli munnaku nayo yagala okakasa abantu wabukira nga buli story wabukira story yakabaka mwango otulendinge n'okujja ku social media ono mulala okujja ku social media mala kusiba muntu ne mumanya hali awuba amabere bono nkwaganja kuvumira bwerere gwe mukazi gwe bantu deke uwo nali simanyi n'ekibuno kyo kya black nga kine ensonga kikiddugavu yamala kusiba muntu okumumanya oli yamala kubukira kabaka mwanga nawasawe mutunzi we byarana oli omulala yamala kugenda mu church yetunga yakwanako suna beni nazina mundo zanga tawoma namwe ubako namwe makosina beni wanyomungoza nagoba embwa nakawala atanaziba kituli kyenyuma ayino obutuli ennyuma akyesa bise bigoye ojewe amanya agenyiga mu ntalo banayi tudde mu right humanity yalagawa omuntu akyayina ebigoye mu busolo akyesa bise obusolo butebutuya na bonna buzibikidde buziyidde ofuna amanya agogera ku mirembe gwokopa business mwaso kakulwana mama gadgets ndo wale agala kusubula ebintu oba yakulemera bulemerezi lwantegeera ntono nno subula mapesa neno subula mapesa bwe bamanya nti bawola bedding sagala kujamba jinumisa bwe mwamanya nti enama mpe bawola bi bedding oba ne milioni 5 ne bakuba bintu ya milioni 5 mwena ne muyingira ga bedding mwena muli omwo nyampa amazzi kati mumanyi mirembe agenda gwa mubere bakabyana akugambye agenda kuongera bongezi kulinnya alinya bulinnya mirembe ayongera bazito wako chovola basobola gabe motoka na ga milioni 5 nagula na ye ayongera kuzitowa ainane walangira TV ye namba mumwabikozako byagana gobero tyawo ngo wakola entalo nga buli kitwagala kirangira mu ntalo muvudda mubukidde muzeyi musisi abaleme kati omugulu bagutemyeko mwaitanga mirembe amutera bedding za mutera ndoza ngamagala muyo olabigere bwaito obulokole nnyo naye bulogo buzibu obulabugenda machachi kufuna basajja yagwa ku kandali jaja bakasajja ke ndali va ku mirembe bwo wateka kya kutuka ngo musoro munene twala mu abadde wa mirembe kisimpo temutuko ya namwe omusajja tyamututa yamuleseewo mufaaki wano kasuku asiba aleberera ku mirembe alebera okufa obufi mu divorce mukwana gwe nfa nga alina best man we yakola da divorce naye ukane mukazi we bali bavuma musumba bujingo ne Suzani Makwa nange bavuma ko bawandika na UCC oyo muvuka bure tabyogera nako wadobeta mabuli bure yaze nabyeyogerera nagamba nze takwata tombulira nako wako wadabo ngate mubogerako oyaga kungamba bote bazitowa mana emirembe nga wa amanyi mirembe nga ina amanyi laba tukane ku court naziba omutemo yatta abana bameka mirembe nga oli munene mirembe ngo zitawane basi zaganyo tulendinga nga mirembe ya tulendinga mirembe monene